Mwebale nnyo kubanga mutugoberera. Amanda gange nze wasonamu. Subscribe ku Trust Media Uganda. Ne waswa MIT channel nga bulijjo okusobola nga tukwatagana. Obulamu bwaffe kutambula nga biyita bino watunoonya abantu baffe gye basinzirira n'obulamu bwe bayitamu. For this case in a special way, I have visited a special person. We need to talk about his life and see how he survives. Here we're going to be expressing the greatness of God and his power. How his people can survive without other features. Ino omuntu gwesinkanye owanjawulo si wa bulijjo ng'abalala. Nsaba mubuuze kolera se. Obulamu. Obulamu si bubi. Amanya go kwange. Ambanya nze Luwaga Ronald. Okay. Luwaga mwine myaka mingi. Abiri mukaaga. Wano wendi kusoma bayita bati. Masanda Kyengera. Ate kigambo nabaziza. Tukyawo. Oluusi ntera okuba era tuli kumpi tuli ku luguudo lw'erubu. Abasinga batera okukozesa nabaziza naye nga kyekitundu. Masanda. Okay. Wano sinkakanya mwobirira ddala. Obulamu bulungi. Obulamu mbeera bwebutyo mbeera y'ennaku zino. Njagala ntandikireko bwe nzije ku nsonga esiyasiza okukwata abantu ku mikono gyange banga bakukyali ekyokuba nga wakula ng'oli wanjawulo tolina mikono. Agala okulya ku sitole eyo si nyangu nnyo kubanga ebeeramu oluusi okusomozebwa naye nti nze bwe nti bwe nazaalibwa era abasinga oluusi oba tondabye nga tonekanyiza n'oyinza okulowooza nti toba omukonokwesibya naye nga bwe nti bwe nazaalibwa era kyemanyi abali eyo bonna era abandaba basinga okundaba era bwe bulamu bwe buti bwe nkwangaaliramu. Kansooka embuuzo ekibuuzo. Bwoti bwazaalibwa. Kirawa okutema akadde omukono oli yadde ekintu kyonna. It's a biological way. Bazadde bo bali ludda. Bazadde bange bali bantondesa. Fanyira ogamba omuzadde wange kubanga maama wange Safago nina kati. Ninawo maama wange ekka. Taata ye yagenda. Maama ali yantonda. Olina baganda bameka? Ba maama n'abaganda bange bali nze wakuna. Nze wakubiri mu ba maama naye tuli bana. Bataata kubeera kubanga stepma yalina mukaaga all in all nze second born. Ojjo ky'okubeera wali nabaziza wano mu Masanda. Nagira nabaziza mu Masanda najja mwaka gwa 2015 era najja mu mara senior 4 eryantonde waffe nsobola okujja nyongereko era wenagira nekyengera nensoma mpaka kugala erya certificate. Oli journalist? Yeah. Olina kino ekinewunyisiza onga nti wasoma. Wasoma otya era wawandiikanga otya? Soma era nawandiikisa Bigere kandi ebisinga era emirimu gyonna egisinga olina ekalamu neeyo n'ekitabo waba nga nti owandiikisa Bigere era abasinga era tebakkiriza okutugenda kuwandiikirawo okwandikire mukono as we are speaking kati tujja tuuka wawa kati obadde owandiikisa Bigere obulambo bwonna obulamu bwange bwonna yabadde otandisa Bigere kuva primary 1 up to nakoma era nakati kyalo osobola kuwandika sentence mmeka zonna kubanga kakati mu primary twakolanga pepa osanga ng'eriko enamba 5 obubonero baagala kikumi kitegeeza nti nawandiikanga ansa ezisukka mu 10 okuba eziri mu 10. wafuna meka mpisa senior 4 nafuna 3. It's right one single. Peter serious. Asadu munya. Yes. Eyo super big. Senior 6. Wagenda mu certificate. Nokole abawole mukita.
How is life? Life is fair. Manga ebiseera ebisinga nti wabeeramu okusomozebwa naye nti ekintu ky'omanyi nti kiwulire. Kati nze mu bulamu bwange ninamu ekintu kyenina nti okukkiriza. Wamwe omuntu yenna singa aba n'okukkiriza buli kimu kimwawulira. Kati nze okukkiriza kwe nina maybe nyinza ogamba oba kyekinnyanguliza kubanga nze sinzagala kino sikisobola. Tugezekoze mba ndaba ntisobola. As long as kasita mba nsobola okugezaako mba ndaba nti nja kikola perfect ng'omuzungala bwayongera. Nakubide kusigala. Tandikira kunyanga. Yo byange nene nnyo. N'oyogera. Kijeyo. Wait. Kutoka leso akagezaako. Simanyi oba osobola naye oyinza okukagezaako but naye ekintu kyotali used nakyo. Lwaki wanza okutuusa? Toyinza kikola perfect. Maybe waba omuntu ng'ali fit asobola okukikola naye nga tayinza kikola perfect. Wakutawula n'omunyo. Nga toli wakujja. Genda okola okunywa kyali. Nentulawo naye nti singa nti mba nina kyenkola. Kyangu nnyo kuba tewakyesobola kukola. Infact mmanyi tewakyesinga kola. Sanze muwe nga zitukula nnyo. Ani azuuza? Nze nyinza okweyereza oba nneefuna omuntu anyambako. Naye nga nange era nkisobola. Nyamukigo kuba naawe. Kuno kunali mikono yadde kunakula. Yes. Era okwasooka kale kyasooka kunsumbuwamu. Maybe nze ngamba oba nasooka ndooza obutakikkiriza muntu. Nakigezaako ate nendaba nga kikoze perfect. Kitegeeza nentandikiraawo manyi kubanga si buli dakiika tojja kuyita so kati oba olina okutetenkanya mu buli mbeera ekintu n'okyekolera kubanga abantu tebajja kubeera kumpi buli dakiika. Kisooka nti omuntu bwakula birowoozo bibeera bikyuka nti wabeerawo kyenyo bwatuukira ate oluusi nga weetaaga kweyawulako ku bantu abamu nga tojja kutambulanga nabo mpaka. So kati ebimu natandika okubyeyingiza mpolampola okutuusa Olinga nnimiza olugero ntuulira naye sinfuna bulungi okujja nga neerabiddeko. Ebisinga era omuntu lwakwata abamu buluusi baba takirage tayinza kikkiriza naye ate kati abantu bembeera nabo ndowooza okusinga be bayinza okumanya nti kino asobola okikola kino bakisobola. Abantu wabaawo ebinyuma wabaawo nze okusomoza buluusi twefuna ng'ebimu bigaana kakati nga bwe kigaanya nti ng'okusitula amazzi n'engajjanga Omaze ebbanga lya myaka emeka ng'obeera weka? 17 era ngira nasooka kubeera kisolo awo nga nyandibwako abaana be nasoma nsanvu netandika okubeera mulamu bwange limaze kitegeeza nti mu kiseera ekyo natandika okubeerera nzekka. We are feeling a story from our friend Wagaba. It's a very different story. He has no arms, totally. It's not that he got an accident, but this is how he was born up to now. But he's trying to tell us the way he survives and the way he's managing his life. It's just quite amazing that he can wash, he can even press a phone. I want to go inside and see how he does his works, because by the time I entered, I found him watching the TV. He managed to press the remote. He's talented, he's educated,
He's a football president. He has been trying to commentate for me how they do in football. It's just quite amazing. But I'll get a money. Timu gyenjagala kuva muto bwe natandika okutegeerera ku byemizannyo ne mpagira maanyi okutuusa kati emboozi n'eggwanga lyange. Olina okugamba osobola okuweereza abagiza manyi bonna mu buzima. Oh, Manchester fans, I'm your supporter, but also I need a support. And even I'm happy when I see Man U winning the game. I feel so happy, and it makes a day for me, Man U to win the game. And I pray for Manchester United to win Barclays Premier League. Do you expect Manchester United to win? Of course. Who is the best player so far this season? So far, right now, but I'm a follower of Cristiano Ronaldo, but mostly I love Mikono. Do you see Cristiano Ronaldo changing your game this season? Yes, because the game he started to play, he scored twice. That means we do something big for Manchester United. Well, so far, for how many years have you been supporting Manchester United? From 2005, I started supporting Manchester United. Those are 12 years. Yes. What is your greatest achievement as a Manchester United supporter? Yeah, I've seen Manchester United winning the trophy like the FA Cup, Premier League, Champions League. Manchester United were the greatest team, of course, but we got a challenge when Sir Alexander Chapman Ferguson left the team. That is where we started losing. But now I'm seeing they are gaining back. Okay. If you had full arms on your body, would you play football? Yes, because I love sports. I love football. I love athletics. I love sports. Actually, maybe I can call myself a sportsman. Wow, that's nice. I wish you could be supporting Arsenal like me. I can't support Arsenal. Why? Arsenal ever losing from 2004 Up to now. Arsenal has never taken even a Premier League. We want to win it. Time is When right now is in 16 position. Yes, it's okay. We started winning. Maybe 2034. The man has predicted Arsenal to win 2034, the first Premier League. He's called Mwagawa, he's from Uganda. He's a Manchester Premier League fan. He's a fan of Cristiano Ronaldo. And he's having a challenge of not having arms. He's a lame man, but tries to survive in his lifetime. Would you have to meet Cristiano Ronaldo if you get a chance? I would like to meet many players like Cristiano Ronaldo, that man who retired, cross. I like that man. And Sir Alexander Chapman Ferguson. If you're given a chance to meet one of them, what would you tell them? First of all, I thank them for being with the heart of Manchester United. Thank you, Cristiano Ronaldo. I loved him when he returned his back. I loved him. And by the way, I feel so happy this season. I know Manchester United must win the Premier League. That's the prediction. Wow. Okay, tukomye mu Uganda lwaffe kali kadde kazungu kabannaffe ba sports fan. Mbadde nkyageza okubanga nyimyamu n'omukulu ku nsonga ng'ejyaddukanyaamu obulamu bwe. Oli kuwasa my YouTube channel, obaliyogera maaso n'okuba nga osubscribinga naffe n'okusigala nga otwegattako. Mukulu ni wagasa. Obulamu buwangaliramu kati. Oli wakeera ku makya nga Munnayuganda ali. Muzibu ki bw'osanga Bannayuganda bali bakwatulika? Obuzibu bw'ensanga nti wano mu Kampala ekintu kiba kya sseeru. Genda okwekanga ennyumba gy'osulamu nsula mu nnyumba ya mitwalo 5.
bakubanja abo yadde tuli right now bamanje mega kubanga from mama na anima so far from April paka leero nitwale tale omulana munana okumala emyezi 5 kati nakuno okutanda bakuwedeko era nakuno okuwedeko so far kati nze mbalira ddala mukaaga kuba ndaba n'ogwokutano bwe tutuuse kati naku z'omwezi 15 wabulayo 15 kweya nti siina suubi nti oba sente nazifuna era nkanyaga mbalandirodirandodimubiririzaamu naye nobwemugamba mumikirizaamu just kwegumya takutabukiranga ntabukira naye ndowooza naye n'atuuka n'afunamu ekisa n'agamba kansaasire omuntu wakatonda naye era nkimanyi nti aba azaagala olwokuyatabukira n'ateekako nekofu kirungi n'omutunulira otya yes namutunulira kunuzi kusiina nyumba wano mukampala nti nambe nti ate enyumba yange ate atidde so kitegeeza nti yayiye yagamba fulumu kirikola nafulu nateekako and the grace of God nte nagulawo ekiro neneebaka jakusanga odde ku mulyango ate nandirazeewa natula kutuzi ku mulyango naye siina kyakola naye nina okuguma kumi nentuula ku mulyango mpaka obaakomawo nagulawo obatagulawo tulawo nze nebuuza obeerawo otya okufuna sente zikugeza ng'omuntu era mbeerawo bwa maanyi ga Katonda n'abantu be yatonda kubanga Katonda ono ebiseera ebisinga nze ndowooza baakutonda ekisooka kyasooka okuwa mutwe nze kyomutwe nkyogera nnyo kubanga nze mmanyi nti omutwe guno gwe gukola byonna bukyobaawo mubalema boolabye wala olabyeko omuntu nti talina mutwe kitegeeza alina muntu aba yafa bwe yampa omutwe nampa n'obwongo nampa n'olulimi olwogera kati nga bwobuzze nti nkuwa sitole yange nga bweri nennyingi nekivaayo banze nyinza obutamanya naye nsigala nga nsaba Katonda ngamba Katonda ekinaavaayo kinyambe sofa nembangebanandaba nti waliwo ekifueyo so era nebazanya abantu abavaayo nebankwasizaako before COVID-19 nali ntambula nyo mumabbaala mu kirabus nantambula oluusi nga okolayo ki bakoleramu ebintu byensobola ngebino nti oluusi nambako obuyumba obwenjawulo balagako obulamu bw'ensi nga bwetambula zijja mu byokola wawandikiramuko jja mu saatu awo nti omuntu ye oli bwafuna simpasi mutima ngaavaayo obanga kuwa 5 kuwa 2 nenkomawo wano nafuna ekyokulya nzifuna ekisasula landoli but from 19 kitegeeza nti mbeererawo lw'abantu lwakisa ky'abantu era nga Katonda yabawadde ebyaddala kyekinkumye okutuusa kati ekirooto kyo ng'omuntu kiri kufuna ki ekirooto kyange ng'omuntu mubulamu bwange naye njagala nti bifo ng'ogyeko bintu nasoma nti weeza ku TV kuba kyekyali ekirooto kyange weeza ku TV kubanga ebikulwa nnyo bintu bya kwogera program presentation tekufuna kyagala ekyo then nekirala nti njagala mbeere at least oluuki bwaba wakumba business njagala ndifunenga butiki anga butiki yangoyo kyangu nnyo ngula ekisooka nti tezifunda ekyokubiri nti zo otuula butuuzi wali just oli bwabaza obugula zisobola okusongera kebera netukkaanya kintu kiba simple so kati nange kyekiruubirirwa kyange nange njagala nti nasobola okutuula neneebeezaawo kubanga manyi nti omuntu abantu yesi babeera bakuyamba alaba nti tolina kyokola oba tolina ki naye bulamu bwebwo nensaba kusaba Mukama Katonda ayambe nti kituukirire kyensaba bwe kituukirira ndowooza
abantu bali babanyongera ku bongezi bamanyi abantu tutambula nabo mulamu bonna byomu abayetaaga munno nange beeko kyenteeka ku ggwanga lwakubaati nze era kyogera nnyo ggwanga Uganda lino ggwanga lyange mbyagala nnyo naye simanyi lwaki oba kintu kyenyinza okugamba ku ggwanga Uganda n'abalala bali eyo kuba abali mu mbeera gyondi musinza kweyogerako nze nga nzezeka banze manyi nti kyempitamu waliyo abali eyo abakiyitamu ate mwe nga bwe muzze waliwo we mwanfunidde nemusobola okujja naye waliwo ali eyo nga tasobola kuba access tasobola kubafuna temusobola kumutuukira kiba kizibu so gavumenti y'eggwanga ngamba nti efe enteekateeka eri ffe naffe tukolera enteekateeka kubanga nawulirako sente ze nabba natulabagula bikumawulire naziwulira bulizi ate okubanga endagamuntu ze baasabanga kuli erina okubanga erimumanyago lives zirina okubanga zirimumanyago naye ate nti nze yes nina endagamuntu sina fingerprint kitegeeza nti lives bwebakuma endagamuntu kwalina fingerprint endagamuntu nkirina but okola line otuuka wali baagala fingerprint ate kitasoboka nze sirina kuba kuno tekuli fingerprint. That means nti gavumenti y'eggwanga ekola enteekateeka eri abantu baffe kubanga abantu bangi bali abatanyamikono waliwo abatalaba waliwo abatakola ki tulina tv y'eggwanga tv y'eggwanga eyandibaddeko programs ng'ezimu ng'ezaffe naffe ne batufunirako akadde tufune abantu abatuzaamu amaanyi yes nze nsobola okwezzaamu amaanyi naye waliyo omuntu ani tasobola kudibwamu okumuzzaamu amaanyi naye basomesa bya covid-19 okwetangira covid-19 naye saalaba yaka akagamba ffe ngaffe ketangidde bya covid-19 bona wali abatalaba wali abatawulira naye obulango bwe abantu baffe bwamwe bakobulako bwamwe naye bwaffe kubafuba nze nsaba gavumenti era buli bwenfuna chance eyogera gavumenti nsaba tetufuddeeko batuvaako dda kakati ati bagaba simaya sente mitwalo 10 ati mpulira abagaga be bafuna kakati ati ffe abantu abowansi mugamba abawejjere naye ffe abasookebwako kubanga waliyo abali okulira bakola bo be baso naye ate ffe abali eno abatudde eno ffe abali eno wansi temutambula temulaba mugezeeko tulonda tubawo obululu kituufu tubalonda naye bwe tumala okubalonda ate netuvundira eno temutumanya temutufuddeeko ebyaddala gavumenti ekitunulemu ekole enteekateeka oba embalira simanyi oba ekikola oba nefiira eyo naye bagezeeko okulondoola bwekiba nti bakikola embalira nefiira eyo banoonyereza anooni azija anazija kubanga gye tuli eno naye tetulaba yandisali badde nga nzira wano oba nenkuba omulanga nenkola nti gavumenti yandibadde emanyi walibaddewo enteekateeka nga bamanyi nti ku kyalo gundi kuliko omuntu bwaki tulonda ba chairman tulonda ba kansala tulonda ba tubanga tubalonda naye simanyi mugaso gwabwe era nze tuyinza kumbuuza nanti tusiikirira nnemumanyi simumanyi kubanga nandi mutegeeredde wanga talina kyakuze so gavumenti zuukuka tukuwaaka ate nange tuteeka ettofaali ddene nnyo kubanga singa nti mba nkola kitegeeza nti nange nina omusolo gwenteekako bwe mba nfunyenga bwengambye nti nina ekirooto kya poti bwe mba nina engoye zentunda kitegeeza nange nina kyenyamba ku ggwanga ogoye gwentunda si bwabalema kitegeeza nti n'omuntu owa bulijjo ajja kujjagule n'omuntu omulala ajjagule ate nteye sente kitegeeza nange mba nsasudde omusolo naye lwaki ate nsasula omusolo nze nesifunamu gavumenti zuukuka I'm very sorry nyinza okuba njogedde bubi but nze nsaba gavumenti ezuukuke ebyaddala kubanga naffe era bwe mujja nga mutusaba akalulu tubawa ne muyitamu naye ate bwe mudde eyo ne mutwerabira naye era ne mukomawo kati era mujjako mu 226 ate ng'era mugaaga era munange ffe tetukowa tusigala tulonda simanyi oba ffe basiru nonda naye gwe nalonda kumuleke bulezi kubanga gwe nalonda byatabukamu kubanga nali ebyaddala nti nze
gavumenti eriko sagironda sijja kulimba ngokozi bwe bate nyambi nkole ntya so kati ejje nyambi okuddako njironde naye ebyaddala President Museveni Akalungi lwaki atanyambye eki singa teyalina kyanyambye Akalungi atanyambye era kakyamulanyi otyo kamuwa era kyagulanyi gyoli omanyi nti akalulu kange oba bakabba kuli ati bakabba simanyi ebyo sibimanyi oba bakabba oba wakawangula naye kyagulanyi nakuwa akalulu aba njagala nkyukakyuka omusajja akuze mulaba nga nagenda okuzaalibwa nga President Museveni afuga up to now naye ate naffe twagalako enkyukakyuka ebyaddala nga tuze ebbali twagalako enkyukakyuka ebeerewo. That's why my YouTube channel, Trust Media Uganda. Those are stories from the heart. You can listen to the guy what he's talking about. And you listen to this look mutima. You know you get a mazeyo. Mr. Nwaka. Njagala kumanya. Bana Uganda kukola jagala champion balungi mugala obuyambi. Bajja ko kutwa kutolera. Bakufulira yoki. It's okay. If it's possible. Yes. Basobola okunfunira bizinesi ng'otambula bwe kiba kisoboka kubanga era n'opangisa butuuka ne bukooya oba basobola okunfunira oba kataka nange nemanya nti nfuna abantu abalesetwe naba bateekako akayumba katonotono kubanga nti omuntu bw'oba opangisa ebiseera ebisinga oluusi nabakuyambye era bwe bayamba olya n'osasula landiroodi naye nti bw'oba olina woobeera kati ngaabo abavaayo ne babaako kye banyamba nti kiba simple kubanga sipangisa kitegeeza sifunire mba nyingiza nti enfulumya ebeera ntono kwebyo ebingasa kubanga naye kati esaawa zino wayinza okuvaayo oli n'akuwa etaano n'okuvamu akafaananyi awo etya landiroodi wali amaanyi oba nsooka emuweeyo ebyekitundu ngaate naye nga tazikwata ekitegeeza yeetaaga munaana kati onogamba obangira nziteresa ate oba oliawo nenjala tajja kuluma era ng'ozirina mundu ojja zijjayo ziri ogwende okwekanga n'emyezi nga guyingidde gumu nga giyingidde ebiri giyingidde esatu ogenda okwekanga ng'emyezi gigenderera ddala omwaka kiyinza okutuuka ekiseera oluusi nga bakubanja n'omwaka olw'embeera y'obulamu ate nti tojja kugendawo buli dakiika okaabirira abantu naye nobwonaabakabirira onaayitawo ng'obakabirira abantu badde batuyamba tebatufuddeeko nanze nkiddamu banjogera bubidde abantu badde batuyamba tebatufuddeeko nsimanyi ngekyemanyi kyempitamu naye balema bannange kyebayitamu so nsaba nnyo bange abayamba batuyambe gavumenti etuyambe kubanga ndaba nze mbeera wano ku mawulire ndaba gavumenti beeyambye nendaba bwebafudde be bayambye naye nze ndaba be bayamba oluusi ebyaddala bayamba abalina abayimbi ndaba bagenda simala oba oliawo simala babawaddeyo omukadde oba oliawo simala gundi bamuwadde emmotoka namwe lwaki bamuwa emmotoka nze nga ndi wano nfa nze neetaaga just nyumba ya kisenge kimu oba bangulira akazigo ne bakateekawo ne bagamba kanoga kubanga bamanyi nti wano wendi sisasula so kati nti nobwemba ntambudde neneetetenkanya nga manyi nti bwenzija nnyingira nsobola okwetetenkanya nange nesobola okubaako kyeneekolera emba nina wembeera nga sisasulawo ebyaddala naye omuntu bw'obeerawo kulwenti akubanja oweetaaga okulya buli kimu kyetaagisa so nsaba ali eyo yenna bw'oba osobola okuwulira omulanga gwe ekintu kya renti kinkalumiza nnyo ebyaddala oyagalayo akayumba neetaaga akayumba akasookerwako oba katono kasitanga n'omubamu nga mugenda mu kisenge kyokka oba kitanda kyokka nze just nti sijja kusasulawo kubanga nokubeerawo nze nsobola okutanda bwemba wendi bwensobodde okubeererawo nga ndi mu nyumba gyempangisa kitegeeza nti bwemba nina wembeera nga sipangisa nsobola okubaako ebintu bye neetuusaako nange nganze kubanga nze nekkiriza mumanyi nti nsobola okukikola buli kimu gundi kyakola gundi kyakola nange nsobola okukikola so nsaba buli aliyeyo alaba if it is kufunayo bakayumba katonotono nze just nga kusigala nebaza bwebaza Katonda n'oyo omuntu anaaba asobodde just kumusabira bulamu obulangaazi
oyagala akayumba naye kaba kisenge kimu nabwo kiba kisenge kimu asitanga sipangisa nze kiba simple nyokuba nange nja kuba musanyufu mu ggwanga lyange nja kweyagaliramu amanyi nti siina kindeka ku puresha kuba ekisinga okuteeka omuntu ku puresha n'abali obulungi n'abalina emikono nyolenti genda yetigomya abantu omuntu bwoba olina woosula nobwosula enjala ebigaana nosula enjala osobola okwebaka ne bukya nonywawo amazzi ne bukya naye ate okuteera ekufu ku mulyango abantu ekyo nawuleera nga kinkuddeko but nze nsigala omulenzi okwebuuza famire yo baliko bali kuki baganda bwewangambyeko bali famire yange yo mama wange ali mukyala ate ekyokubiri mama wange yenga yo zisobola kuteeka kukolesha oba omulimu gwe gwe yakola yagukola yamala gwali mulimu ki gwali mulimu lwakunzaala nankuza ate essaawa zino ate bwewaba tutasobola kiŋŋamba nze mulimba ndi nebbanga ŋamba mama wange naye amange sirina kyemukoledde yadde n'akantu basomukizangako lugoye naye nemugamba mama yambala ku lugoye simutwalirangako kasukaali timbeno mutwalireko kasukaali mugambe mama nywako so kitegeeza nti nze nganze mpulira ebbanja mumutima gwange naye nga yenkulira naye ndowooza oba akimanyi era kyemanyi akimanyi oli musasula tosobola musasula nze nkuyita tosobola kusasula muzazi ndibaako kentuusaayo nga ne mama tuwe bali kunfuza kubanga obulamu bwange tebwali bwange mama yatomanyo mukula kwange so nti mama bwaba yatomanyo mukula kwange nange mbasagala kubanga famire si eryawo nti yali erina sente that means nti nina okubaako kyenkola okusitula ewaka kuba nakyo nkirowooza ŋŋamba nange nsobola bondi bwaba asobola nange nsobola okusitula ewaka nange nsobola okukola ekintu ekyenjawulo nange nsobola okukola ekintu ekyamaanyi nange nembeera omuntu kuba nange njagala nnyo mbeera omuntu ow'amaanyi mu ggwanga mu Uganda nange mbeera omuntu ayogerwako nange okukibeera kyekikyange ekizibu ewawo nti nessuubi ntuliiba olwo ndifuuka omuntu ow'enjawulo ensonga za Miwagaba is having a very interesting story. Bwera ndiko okunyumya naye emboozi enyuma okuwulira musajja muyivu nnyo nandyagadde ezireko kyaliri nako mpulireko ku mboozi kubanga omusajja alabika ali very updated analysis ye y'amaanyi nnyo ebintu abyogera ne biba biguka yeetaaga omuyambi nnyumba ebyokulya byolifuna bulali ebyokulya nabyo bizabye olwakuba nti kino kinjogedde kyekibadde kinnume ennyumba ono mulaba ayinamu abantu abalinamu era bendabye nnyo mama fiina ono nabyo ayamba nnyo abantu naye nze simanyi oba tamanyi oluusi yandi batamanyi naye ate nze nkumanyi yadde tomanyi kuba kulaba nnyo ku tv yandi kuoni kulaba so abantu abo mbalaba ate mmanyi nti wondaba manyi nti ojja kubaako kyokola kuba nkumanyi era oyambye nnyo mumanyi naye yeye yandi batamanyi yetamanyi gende wamaama ye yandi batamanyi naye nze mumanyi then abantu ab'enjawulo abayamba amafiina bangi awo ate mutamaguzi nalaba ayandi wakuba omubaka wange bangi baka wange ow'eddino bamukwataweeka wembe si yatwala naye mwagala nnyo segirinya mwagala nnyo alaba nga ajjukirira nnyo abantu bati amusole nze nkuteeka mu ssaala manye ekintu kimu ojja kiwangula ebyo ebintu bakwate ebintu ebisinga babiteeka mu abanga ebya politics kuba omuntu aweneka wempe abaleke bulesi naye ali eyo yenna kuba abantu abayamba mbalabyenyo mabuyamba nangeyo tomane gavumenti esobola okukikubira omulanga nakikubidde omulanga naye era nyongera okugikubira omulanga oveeyo munyambeko bannange bida kisegona yantwala bantwala bida kisegona nakuwaka kubanga wali watuuka natiikinga ambuleera I'm very sorry kukyogera naye nagituukinga yo
mulala bangambulira ng'oyisangu yisa bannanga ate nze saasooka nakwetegereza oba yani neba ambulira yefudde eti ate nze nali sirina kyakukola baasi erudde envuga nga siraba byenkolera naye nsaba nnyo kakati baasi bweba nga yeeriko sigiganye ezikomyewo omutima gwange kuba kati nze ndabera ddala nze nsonyiwa okukyogera naye baasi okyogeza lwambeera gyetuyitamu lwambeera gyentutamu nze nganze embeera gyentutamu ne bannange manyi gyekutamu. What this guy's story is a very interesting story. Mr. Nwagaba, he needs assistance, he needs your support. Mega in the Basara champion, Mikono Jamuli. Look for me, let's make a contact together. Remember to Mokorida, I got in Nyumba. Taina Mikono, Taina Charlie, Nad, enough. Now come running over Mulam. See me tell me because it's cheap, but it's a biological factor. Yamuvira Kubanga, but would be a song as it. I know China, help us. We go to Solambwe. I got a new Bangabi, I sing it. Wait, one room. Now get us to cutting a man to it. 10 over 10. No longer than that. As long as it went, Sasa Wanga Chisingo, Singa Chibuako. Poloti lwebera kumi ng'ogira ng'osajja tubeera obwerere gitu omwanya afune wakola ki wabeera katugende munda twe kumenya emirimu gyekikolamu. Olwokyusa TV awo olwokyusa TV otyo kataaka najja weyambula essaati eno oba gibazi sooka ogizeeko eyo bogimazi wangambye owandiika ngete bitabo njagala owandike otyo twaganya okukola kaagala gandi ndaba wena wenda mazere kureba ukoze Wasma Emmanuel W-A Emmanuel W-M wandika Edgar Wycliffe Side Edgar Side, yes. Oh, what's it? What short is that? The Jacoda Mokba short. What is it going to say?
Akatuwandika ekigambo omuntu gw'osinga okwagala gwanjagadde akuwa obuyambi owandiika no mu kitabo. So we're going to come on a get you one message. Go to the Yewunyisa. Wow. Bigere, what do I be just one night? Wow. Bishop, you want to be on your eyes. I recommend you go. I must go make a garage. Just young, just Okulya. Olubonye. Buli lunaku okikola. Kibulaaki. Nze nkuggyeko engalo. Ddamu z'omulimu. Wow. Akakana ko kampangu. Nyiza okeyongeza olundi gumo. Ako na suppose fruit ya. Alenga mwendi. Noza wansi. Nembero dilisiza. Nefo ko WhatsApp. Ulitolera wa. Noza. Yao. Angeza. Ito choko aho okuye korozo.